Ababaka ku ludda olwabula gavumenti mu palamenti bongedde okuluma ejjiiko nga bagamba nti si bakudda mu palamenti okutuuka nga statement ku nsonga y'abakuumaddembe gye bayisamu bannayuganda ne bannabyabufuzi abali ku ludda olwabula gavumenti eteereddwa ku lukalala lw'ebiteesebwako mu palamenti nga bwe kigaana si bakudda mu ntuula za palamenti zonna. Bano babadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuziza ku palamenti enkyaleero nga bakulembeddwamu abakulira Honorable Mathias Mpuga Nsamba nga bano basoose mu kafubo ke batakkirizzaamu bannamawulire bwe bavuddeyo ne bategeeza nti guno gulabika nga gufuuse muze abakuumaddembe ne bannamagye okutigomya nga bali ku ludda oluwabula gavumenti ng'ate bano tewali abagambako olwo ne bakola bye baagala. Kyoboolebwa okwonoona n'okuyisaamu amaaso abakulembeze baffe abajjukira obulungi Honorable Kyagulanyi bwe yakwatibwa ku kisaawe Entebbe abakulembeze ba NRM bakitwala ng'ekyokusaaga. Mujjukira mukyala Nabbanja ng'agamba nti Kyagulanyi bamuwadde transport y'obwereere n'abakuumi. Bagamba nti ekyasinze okubennyamiza lwe lunaku lwe baakutte bannakibiina kya National Unity Platform ababadde bategese okusabira bannaabwe abaafa n'abo abaababulako ng'okusaba kuno kwabadde kulina kuyindira ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya wabula ng'okusaba kuno poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala baakulinnyeemu eggere nga bagamba nti tekuli mu mateeka. Olw'okubategeeza nti ebikolwa ebyo eby'okutyoboola abakulembeze baffe tetusobola kubitunuulira butunuulizi ne biyita buyisi. Ekyokubiri, ebikolwa ebyokutulemesa okukola ebyo amateeka ge bitukkiriza okukola nabyo situjja bikkiriza. Ku lunaku lw'ameefuga mwalaba aba NUP nga bagezaako bateekateeka okusaba amagye abampi n'abawaabo ne bavaayo ebitebe byaffe byombi ne babiggala ne bakwata n'abamu ku bakulembeze baffe. Sooka twaliwo tteeka lyonna ligaana muntu kusabira mu maka ge gy'alina okusabira mu nsinza ye oba awantu wonna waba ayagadde kasita aba nga tazibye ekkubo oba nga talina mulala gw'amazeeko ddembe lye. N'olwekyo ebikolwa ebyo eby'okutulinyirira n'okututyoboola twekandaza olunaku lwajjo nga bituwakanya. Honorable Mpuga agamba nti si baakuddamu kwetaba mu ntuula za palamenti okutuusa nga gavumenti evuddeyo n'ekiwandiiko ekibeetondera n'okubakakasa nti si waakubaawo bikolwa byonna eby'okutyoboola eddembe ly'abantu. Njagala okutegeeza eggwanga nti tetugenda kuddayo mu palamenti okutuusa nga gavumenti evuddeyo n'ekiwandiiko ekyetonda n'ekiwa obweyamu obutaddamu okukola bikolwa bino eby'obuguyavu n'okututyoboola n'okukakasa nti bajja kugoberera amateeka, bajja kukola omulimu gwabwe nga bagoberera amateeka kubanga tebali waggulu w'amateeka. Bw'abuuziddwa ku ky'abantu baabwe be bakiikira kye banaalowooza nga tebalabiseeko mu palamenti ategeeza nti ensonga gye baliko nkulu nnyo ng'era ekwata ku muntu wa wansi. Mu ngeri y'emu Honorable Mpuga ategeezezza nti bannaabwe abali ku ludda olwabula gavumenti abatannabeegattako mu lutalo luno si waakubakaka wabula nga baakugenda na bagenda. Mathias Kanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.